muweza omuzeyi Masembe tukomyewo buto lwaki oyita muzeyi ng'ate okyali mwana muto gwe gagomanya gaffe lwaki ogesibako omwana bamutuuma amanya nga wezeze emyezi nga 0 years ennaku ze tubatuumira mu mbuto kitegeeza era kasita omwana akuwa gundi rizaati za gundi bazira batya zisikaningi ng'ogambira nti oyo Masembe kati kiba kitegeeza erinnya muzeeyi bali ne bwavaamu gamba Masembe yavaamu kitegeeza erinnya bali mpande mu lubuto ya muzeeyi because of Masembe yali jjajja kati mulina akakwata eddala akatuufu yeah it's very important omanyaga amanya ago amakadde ago oba agedda ag'abantu ababaddewo ge gamu kubi triggering accountability bategedde kati bakutuuma erinnya ly'omuntu eyali omugezi obeere musiru tukuba n'emiggo ku kyalo Masembe yali ategeerera bwewesiriwaza gwani nze Masembe n'okola ebyo kubanga abantu baba basobola you must give accounts todda mu bintu byakubeera awo nga muzanyazanya muli kumanya g'abantu mugazanyirako so gweweereza bulungi Serena Sheraton katikati bakulikeyo Friday anti yabadde Valentino ekyabadde ku Valentine nalabye abantu nga bawadde ebimuli baddembe nze saabaddewo ndagaye mukyalo wange ndi mu kyalo namugambe ndaba nga ali mu kyalo siriiwo nga wendi mu kyalo tebaweereza saagala biyingiramu ebyo ebintu eyo laavu y'ekiyayi sigibeeramu osobola otumya wa safe boda n'agireeta sibyagala ebyo ebintu by'ekiyayi sibyagala nze mukyala we mwagala buli lunaku siinayo lunaku lwe simwagala era mwagala nga bwe nabadde mwagala jjo ate lavu yange ekula nze bwe naija mukazi wange nakamuwasa si bwe mwagala kati ate mwagala nnyo ate n'ekyandowooza nja kuba mwagala okisingako buli lukya lavu yaffe ekula kati jjo ka Valentine batijje nalabye gwawadde ekimuli nga kimusinga obukulu neŋŋamba banna wano wetulaga wano abavubuka baba bulokinze buloko ziri mu masimu kati ozimanyi gw'omanyi obusungu obuli ku bantu n'obulajjo kati onkubira oŋŋamba ki n'obulajjo mbunje nkulabeko ku Sunday essimu yange yafudde munnange essimu yabadde teriiko omuliro gwawe kakati jjo n'essimu obusimu okugwako omuliro yabadde endigito ziri muli ozimanyi gwe kyekyo omanyi ebintu ebisinga okutunda mu nsi yonna ekimu ku byo sex sex atunda nnyo no who cares about beer no sex sales abantu baagala nnyo ebintu by'ebisiru abantu baagala nnyo ebintu n'akulaga nga atabyagala omusanga alina olubuto n'ogamba yalujeewa nga teyeesulasula nnyo ku basajja kubanga omuntu namukola olubuto omusanga alina olubuto anti ebintu gwe ekintu kigaana olabe bwe kibeera obungi bwakyo nkozi ekyo kyekyambula ekitiibwa oba minisita oba pulezidenti oba ki n'akyambula n'akiteeka nkugambye oli yeekola obusolosolo n'ogamba ono eminisita gundi kyova olaba nti obutambi lwe bufuluma tufuna lesoni ennene nga tategedde agenda okajjayo ng'abantu nga 8 neggwe omanyi kyekitegeeza ekintu ky'okwegatta omanyi ekintu ky'okwegatta kiri fane kyekitambulirako ensi kyokka ate abantu kyebasinga okwekomomeramu gwolooza Valentine eriko kitewali kiriwo naye abantu bagyetegekera okuva mwaka oguwedde kati bwaba batandise okwetegekera ejja twalase kukulu bagyetegekere maama Valentine basukka naye ate nga basukkira mu mpolampola underground
buli omwe mukwatako naye ng'ate buli omwe akikola mu kimpowoozi. Era bannange gyo n'otakwata simu yange kale olina empisa embi kati olina empisa embibiri kati message zigenda mu maaso kati MTN nemale kuwaako just ku data nekuwa kabodi tonsirikirako binnyo tomanyiranga ola zi voice note eziri omwo UCC nemale esalawo negamba katubaweeko olujasiro oyinza n'okulabira mu minisita nagamba ne lwaki ompisa bwotyo gwolooza nti siri muntu nogamba minisita omulambo olina emmundu olina ki lwaki wegayirira akantu akataliimu tomanyi gwe tomanyi so it has an amazing day nti people fool themselves but that's the only day you have to love one another but it is what it is. Yakoze bulungi nnyo kirasi omanyi kirasi abantu abamu baganya okukkiriza but classes attracts class kirasi attracting class okitegedde mu bumuli bwa Sheraton mwami Lutaya yakoze omulimu omulungi yakoze omulimu omulungi ate nyimba ze weeziri oyo ye yabadde obvious case talina kabuuza ate omubuuzeeko ki he's a general when it comes to love amanyi kyakola azirina ate alina example y'omukyala bwakugamba nti ali mu love kati gwe ebirala byonna byogere mwenzi biki naye gwe kati gwe raba how do you explain oh yeah because ekyo kyekifaananyi ekituufu because ne bwe muba mwalwanye yesterday it doesn't matter ate omuntu era gw'oyagala gw'olwanagana naye era gw'oyagala gw'olwanagana naye kubanze gwe saagala ate numirwawa bw'abaako kyankola ntambula nzireeri ne gw'oyagala gw'okanulirako amaaso okola otya ekyo kubanga obadde omusuubiramu kirala ekyasobose omanyi ebintu biri mu levels munnange ekyasobose tekyabadde kibi saafunye nnyo ripooti mbi omanyi saabaddeyo eyo in fact sho bbiri ze saabaddeko eyo n'ey'Entebbe masimu gajja kyova olaba alien skin twasazeewo mmwe mujja kujja musasudde twakoze okusalawo mujje ne tiketi zammwe kubanga ebyo ebintu by'okutuyisaamu kamera nga temusasudde akatambiko kagule emitwalo egi akatambiko kagule kyawa tofaayo mampaati g'abano mampaati omanyi si kuteekamu kiraasi tebagirina just mampaati naku fear of what kyentera okugamba fear of the unknown oli atya n'ekintu kyatamanyi eyawo nze simanyi siwugira mu public swimming pool omanyi nakula bulungi nze bwe nayagalanga okuwuga nga ngenda mu kisiro nga njja mu ttawulo yange nga neetola bwe nti emmanju nga mpuga ebyaddala nja kutwalako ewaffe tulage ne mama wange katonda mulungi nze waliwo ebimu waliwo abantu bakubasaba byogere biwanvuwa bigendako amagulu ne bireetera abantu obuzibu Epasa ina kalicha yaleeseewo ku show ye n'ava gure yagireeseewo mbu show ebe ewedde Epasa ye muyimbi yekka bukyanga ngenda mu bivulu bwe nasooka okulaba show neggwa najja ku red carpet nanyumyamu n'abantu ebintu ebimu ebyo biraba birungi abantu ne babyadaptinga kubanga si kipya mu nsi yonna abantu babikola naye challenge ife gye tulina abayaaye bangi oli abana eshow wano alina show endala e Masaka
ayina ettirinyi bava ku show badduka nga be bagoba ababbi obusibu bw'abantu bagenda nabwo ate ava ku show ate bava okuyimbira avaawo abakuba bikonde kakati eyo enkola nayo yakyalo amaalo gabaamu naye show bwebanga yo kyandibadde nga kyamagezi bulijjo okubuuza ku bantu kyandibadde kyamagezi okubuuza ku bantu there after okyegedde nayo yakikopi yes ye bannange bino ebintu by'abayaye nabyo abayaye bali ku masimu gaffe akusindikira akati ogenda okukabikula nga kiralamu nabagula naye yakopye kalichi eyo nnungi kalichi eyo nnungi si kugikoppa sho bwebanga yo bano abantu ababaze baba babo okyegedde tewali nsonga lwaki ogaana obabuuzaako baba bantu bo okyegedde kyamagezi nnyo okubabuuzaako ne bakuba nabyo bifaananyi biki ngaera sita bwabeera okyegedde feyo kalicha y'okugira yali yaffe eno mu theatre ey'obutalabikako nti oli oba oyagala agende n'ekifaananyi kiri ky'omulaze mu theatre agende ffe twekweka naye omuyimbi ojja n'obabuuzaako tekira kikujjako because you a star okyegedde you a star and the culture is different oli awulira nga omutwalo gwe yawaddeyo oba ebiri oba esatu oba etaano awulira nga kiri wasa ate okuvaayo n'ekifaananyi awulira nga omuyambye ennyo omutaddeko nnyo kubanga buli muntu aba n'ababe buli muntu aba n'abaki kakati eyo kalica nnungi mugyemanyiize mukoppene ku ebyo muleme koppa kwambala bwereere byokka walabye ekyobadde ku awaadi nakirabye promotion kyeyo ya music maalo abo abaana balina amaalo abo abaana mubanoonyerezeeko mubategere beebaani bavaawa babazaalawa ebintu ebimu babirabye bukulu ebintu ebimu oli yakayiga okwambala yakayiga okufuna olugoye yakasobola okuteeka olugoye olwebiwezo emitwalo 5 ku mubiri gwe abaana baabawala abo beri mu kunkumula eri mu owino ontegedde agula akasaali ayagala bagula engoye za 2,000 13 kakaaga kasanvu omutwalo ajja n'engoye ezi kakati abo levo ndala kati bwafuna ssente ezikwata emitwalo 3 agula olugoye lumu aba mulala n'empulira eba ndala kakati bakola ebintu nga biri crazy gonoloza nti nno baba bana basaasire era nze kyovola nze sinenya abantu bafaana ngaabo oyambala amabina gali wabweru biki it is okay yes ekyo kiri okay lwa nsonga weebuuze yakulira wa eyamukuza ye problemu gye yakulira ye problemu abafe tutunulidde nnyo ekya music naye nga waliwo ekirala muntu kyakulembeze kati kankuba eggwanga nga likula ebyo byonna obisuubiranga eggwanga bwebiba likula kasasira ajja kati tebabagambye n'abakazi bawaseeyo bulijjo babadde tebawasa kuva dda bannakyeyombekedde beezibika abavubuka kuva dda kati baagala kijje public maalo kubanga bamaze okkizuula nti bamaze okkizuula nti bakikoze kati ne batakola mawulire kati baagala kuwasiza ddala nze oli ajjananga nepankirako ewaffe alina otwala ebintu ate babisalanga bingi anti eko olina otwala ebintu ate tetuli ba bulijjo olina okujja n'emmotoka maama wange mwagaza emmotoka ne taata wawe emmotoka olyoka otwale bulungi n'ebisambi by'entaawo biki nkugambye ffenna ne muko mumuwe emmotoka ati gwowa enkoko fe tubadde tubawankoko ate muna mumutu w'enkoko anti mwe mutwagala abakazi bagenda kakasa nti twakoowa dda bagenda kakasa nti twabakoowa dda bo balowooza tukyabaliko tuguma bugumi mujje ayi gundi bagiyingire babawe etteeka okutuwasa njije nkugambe mama muwe emmotoka n'ekika kimatalinga buli azaawo agenda n'akaveerako omugaati azze ku mukolo ne bwaba omunamisi nga sigenda naawe wekyanga tuwadde byabantu bina ne baba balunaana
anti oyagala kumpasa. That is how I am. Toyagala kumpasa. Era nze omu ku abo bajja okukkiriza okuwasibwa. But at a cost. Sikujja kunsiriwalyako na bapapula. Jangu ng'oyimiridde. Kankuzeyo katono ku kivulu kya Geoffrey Rutaaya. Idea ya Nassanga we yagijja. Omukazi yazze. Anti omanyi choreography. Yali ati ng'atu. Choreography. Bw'oba okola bw'oba oli artist. Oteekeddwa okubeera very artistic. Ate olina omanyi bw'obeera omukubi wa kamera tukwagala kukuba kamera. Bw'obeera omuyimbi twagala oyimbe. Bw'obeera theatre artist tukwagala mu theatre. Bw'obeera analyst analyzing. Bw'obeera nga ffe ba community expert. Come and teach community. That is what we want. Ochekedde kakati ekyo yatukoze bulungi because kati okyogerako. Kuba tumulabidde emyaka mingi g'ayimba. Omukiiko nawe obuuza Nassanga waagwani. Yazze. Kana akayimba ke bagamba putipiti. Akyali. Anti yakutuka. Adenisa gayi. Emyaka mingi. Omukyalo ono alina buzibu ki? Grace Card. Kuba omuntu yabadde alina show. Mubalanga taata we. Yekoze obusolosolo n'agwa wasituka wagwa. Nga tamaliza azijjeemu. Njaga. Bannaye mulekerawo ebiragalalagala. Please mutuyambe. Ebiragalalagala abantu abamu temubisobola. Waliwo abantu ababadde successful n'ebiragalalagala byabwe. Nga babinywedde ne basiriwaza abantu ne balowooza nti byakabi. Naye omukisa gw'embwa teguyisa mbuzi malagala. Ensi bwetyo bwe yakula. Wechekedde waliwo abantu abanywa omwenge ng'agusiibamu n'agusirulamu naye ng'ate akola emirimu gye. Waliwo abanywa omwenge n'amyuka amatama n'ayeruka emimwa n'asenyuuka n'agwa eddalu. Bonna nga banywi. So kati tulina okubeera systematic n'otegeera nti kiki kye nsobola okukola n'ekyesasobola kukola. Ontegedde. Kugaba mukisa gw'embwa teguyisa mbuzi malagala. Kati ababaana ye problem gye balina. Balina mikwano gyabwe minywi gy'enjaga. Balabe obulamu bwabwe butambula bulungi nabo ne baginywa. Naye nga ye buli lwaginywa agwa ddalu. Era yabikoze. Anti nkugamba balalu. Kamera ezabadde wali yakoze obusolosolo wakola ki? Bambi enjaga yamuyingira mu bwongo. Kati ate n'abaana bamuleeta ku show bamukola obubi. Yali waddemu ku kitiibwa n'agamba. Wano wendaga adikiti talowooza gwe nga bw'olowooza. Addict naye akyagala ekyo kyoyogerako. Naye takisobola kimaintaininga because she's an addict. Okyegedde. Enjaga naye waliwo abantu abanywa enjaga tebagyagala. So kakyovula nze ngamba bavubuka teweesembeza bintu byotategeera. N'okyamuukirira. Kuba kiriya leka enjaga waliwo yagimuyigiriza. Ontegedde waliwo yagimuyigiriza. Si ye. Okyegedde. Yagenda tumwesonyiwe. Kati ani amuliko? Yazze we tuli naye kola obuntu. Ani amuliko? Teyandize kale n'alaba abantu bebeekalakaasa. Bwana Grace kani aluwa? Ya teyandize. Okategedde. Yaswaziza nnyo ekitiibwa kya muzeeyi. Ate yaswaziza ye yaswadde. Oli ye yagudde. Oli yatukubye omuziki. Ali 18 and below. Ono yagudde? Alina n'omwana. Omwana w'12 azaala. Kati awo wentegeerera. Prince Oma Cheka yali ku kizibu bw'atugira okugamba omwana oyo. Sinabya Prince Oma ono addict. Kyekimubonyaabonya. Ave ku njaga. Buli lwafunamu akakisa akalowooza ku njaga agiveeko. Ejja kumutta. Kuba ajja byekolera ku Northern bypass. Emmotoka emuyite ku mugongo nga tategedde. Pastor yali tamukutteeko. Ani? Oyo omwana Grace Kani. Anti byonna bali mu kulwanyisa. Ate gwe gye watandikira P1 gye wamalira. Anti gye watandikira P1 si gye omalira. Bagezaako. Ne bigaana. Bagezaako naye ne bizitowa. Liri Pazu. Kingisa. Olutalo lw'amaanyi. Nnyo. Si nyumirwa nko olutalo nga luno. Oyagala nnyo eby'entalo. Nnyo.
nze nyumirwa nnyo omuntu nga erutalo njagala nnyo entalo nga zitambula ez'ekikulu ekyo yakubya tune si ziri ez'ekkongo naye zino ezo zinnyumira anti ekisooka mwetereeza buli omu ne yeepimira King Saha tusumbuye nnyo King Saha avumye kale nze King Saha muntu waaye mwagala nnyo nange boyi wange naye King Saha yavuma Bebe Cool omwaka mulamba n'ekitundu namukuba nti gundi namuvuma oyo teyakola mbaga Bebe Cool teyakola pate namujjawo simanyi namukuba ekigundi Zakayo muwoza wu yazita Zakayo twatugere Zakayo namujjawo ate oyo omwana si wuwe simanyi omwana simanyi egundi omwana we byalugaba mbwale gundi ye mwana byalugaba kakati ize natukana ku level ebuuza kyaliwa bamuyita Nuruddin nemuga Nuruddin tusumululire Saha nze bintu byavuma Bebe Cool biganye binnemi nagamba nabuuziza Bebe Cool nagamba Wolan alina byagobe byamakulu tasobola kuddako oyo omwana nemuga tumuggyeko omuliro nti muggyeko tomuteeka nako yadde era omwana oyo yavuma Bebe Cool paka last nga tamuzzeemu bwe yamumala n'akwata gundi ow'emutundu n'amukola bw'ati bwe yamumala n'akwata Milikwesi n'amukola bw'ati n'atukale ku level ebigenda mu ddwaliro n'agamba nti oyo tukimulwadde oyo gundi oyo nga musajja waafa afa kyali waafa oli walakizale mulwadde walakizale kakati bwe ndaba liri puzzle nga avuddeyo kinzizaayo eri gye bansomeseza piwa ne pitu nti every animal has its own day ate buli kisolo kirina ekikirya gwe ekisolo kyosinga okutya waliwo ekikirya kakati omwana gwe bayita liri puzzle yamugambye odduka ki nga tewalya bwetenda kunywanja nga tugikunyweremu nagimunywera nagimufuuya namufu ogirabye bwewunya gwe kabaka zebampita mukasa yamugamba nze ndi mukasa w'ennyanja ennyanja ettemi ennyanja emira n'ebigambo ebirala bingi awo liri puzzle ayagala bagende mu lutalo lwa music because olutalo lwa musician bwe lina okufaanana tokwatanga music tokwatanga olutalo bagundi bonna balwana bagundi bawire mukabya bakasule baani ba Geoffrey Lutaya simanyi baani amani basudde twala tugende paka eri emabega eddala abantu balwana Kafeero kumpi yalwananga entalo buli lunaku buli luimba lwe yayimba nga abangako gwatwalira speed okyegedde bawalukaga bayimba ojuka walukaga bwe yakubira gundi Samuna Katamutti ekyegedde musician nze njagala nnyo mbeere ng'olutalo nlunyumirwa nze nanyumiddwa nnyo olutalo lw'abano oli yasooka n'amukuba n'agamba laba ffala ono n'amugamba kati ddalo ezzoole gw'omanye nti omuntu ekibayita eddalo ezzoole olwedde liba ddalu kyokka ate nga zzoole eddalo ezzoole eddalamu naye yagambye buno obukokokoko tosobola lwana nabo anti kati ramu bukwase kabako kabako bafaafagane fiya yatidde Saha asobola otya liri puzzle bulijjo lwaki abala tabakwasa kabako bujja abadde tabalaba bujja abadde alaba Bebe Cool amwesobole ate amwesobolera atya kati yamuddamu aditamininga atya nti yawangula amanyi kyo nti oba Bebe Cool yatandise kati osumulula ng'ayitidde mu bakabako mu baliri puzzle kakubulire buli lwolwananga olutalo omanye bw'oba ogoba musajja muno olekanga mwezi n'akola ki gw'oyinza okubeerawo ng'olowooza nti byakusaaga kumbe liri puzzle ali ku musaala bali bwe bavumoloza baawummula kuwoza kamiliyoni ali kuki musanyufu nnyo ate Bebe Cool kakati ateze omuwagizi wa Bebe Cool ne kamiliyoni nsi eyalinza akayimba emirundi nga 75 njagala puzzle kuba kati oluyimba okuleka nga King Saha akubye oluyimba olulungi awo ng'ate nzire ewa Saha musically because they are benefiting
musical amusobola anti bwaba tamusobola then kakati yessawa kugambe buli kisolo kiba nekikwaki nekisobola nekikirya tuni ku tuni tugende wawo tuni ku tuni awo tubatulaga babebe kulu ne Bobby Wine ne bani bayimbanga ochegede bazekubira kadingo nagamba nekolera mali bagamba nti wawasa omukazi simanyi omukazi obeera sajja kagenda nekolera mali abogere ne bagamira ensi bwetyo kati nze musical obonga sannyo senga olwambe oyombera mu music ovana nasanyukidde nnyo liri puzzle lunkuse wantama sonnali nkwagala okukamala abe wamwe bakunyiya omukwano nsaba nsonyiwe kati otuba tutandise tuni ku tuni ya bigambo ne ba rappers mu America kye bakola kakati gwe bamudda wano mutandika okunyumya bubozibozi gundi oyo awunya tanaba nedda kiyise mu luyimba who is who kati the idea is buli omwalo anyise kyalina bwemba nwana naawe kyenjagala kyenkukola bibeeramu nebyowaayiriza oba olina okuwaayiriza zotosobola kunkola kintu tesa kuwaayiriza olina okuwaayiriza omusajja oyo awunya kakati jjukira tanaaba kakati gwegera wekwata katambi ng'onaaba osobola osobola kireza mankusinze makukubya omupiira musajja mulalu oyo musajja mulalu bw'oyogeranga ntya okyegedde because teri kintu kizibu nga kunnyonnyola nti toli mulalu it's very hard it is very hard okunnyonnyola omuntu okunnyonnyola omuntu okunnyonnyola omuntu nti wetugenda wano mu voko amusobola kakati saawa eno ani alina wiini onaine muziro kakati gwe tonyumiza bya voko byo naye tulina substitute waali substitute tombulya substitute nze ndi kuggwe ye yakugambye ku substitute ayagala kuluyingira nkuba ate nedda substitute gwe watuma mu ntandikwa lwaki si gwe watuma mu kutandika gwe walutandika ate kati lwaki bwakubye tune ate olese substitute gwe watandika kati omanya omulimu gw'okunnyonnyola mbu toli mulalo kyekitegeeza my god anti jjukira bw'oyogera oli bagamba nti oyo nno omusajja mugende kompola mulalu bw'oyogera nogamba siri mulalu omulaba bweyegaana ddala mulalu bw'osiika nga bagamba akimanyi naye kennyini mulalu kakati ne bw'otayogera tikikuba n'okunaaba kyekimu tosobola kwekwata ka vidiyo oti mundaba bwe naaba anti ate kati oba ojja tuwemula kati oba olina okuguma bugumira ekiwunyo kyo ate tojjagera nga buli oba ojja omulaga tosobola kati ebyo byonna ezo kati hadiko ezo zenjagala kati njagala tuni okuva egundi ewa saha ne bweruma noono naye aleeta eruma nkale ono si muwandiisi gwe wamuwandiikidde oluyimba lwe kiki ekikuddusa nga tewalya ggoma ayo layini yabadde nnene lwaki odduka nga tebakugoba webakutenda okudduka sibeetokola mwana liri pazo namugamba nti ze ennyanja erima ennyanja emenya namunnyika n'omunnyika alo gwe wano wetulaga nze njagala music tukomyawo entalo ziri ezedda ze ntuufu muve mu bino ebintu by'okwepyanga ate oli muyimbi lwaki okuba muno omugere yimbawo mwenga temwazza ku palaso walabako nga tuzeyo mukuba emigere enyimba nyingi zetulina yabakubaawo enyimba anti oluyimba kisinzira obunene bwalwo kati yeetaga ennyimba nga 8 okuweza oluyimba olwo lwali ensikini mwamuddiza luyimba ki anti kugambe tezinnawera tanaweza luyimba